Nakangubi Jennifer abangi gamumanyi nga Fulufiga bwe togera kati nga ali mu maziga oluvannyuma lw'okugobebwa ku Salt Media. Ono nno ensonga emugobeza nti abadde asukoola ebyama bya mukama we omukulu Pastor Aloysius Bugingo n'abiteeka ku mpewo, ebimu n'abibbirako abanene mu gavumenti, era nga Pastor Bugingo agamba nti ali mu kutya. Nengo okutya kuno tekulina walala we kuvudde wabula nga kuvudde ku bweraliikirivu bw'alina, kubanga buli kyabadde abala ne kyabadde ayogera byonna ebyama omukyala Fulufiga amaze okuba nga abyasanguza. Kiruma nnyo, kireetera ennyiike era kituleetera okutya ne twebuuza lwaki bagenda mu maaso n'okukozesa abantu ensobi ate at the end ne babasasula mu bubi. Kiruma nnyo, kinyiiza nnyo, kituleetera okutya, kituleetera ebirowoozo bingi, naye nga oluusi tuba tetulina option, nga eyo option eriwo yokka yakwetunulamu, yakwekubamu torch, yakulaba tukoze tutya. Kirungi nnyo okwebuuza omutima gwo kiki ogenda ofulumya before nga tonnakifulumya, kubanga ate oyinza okifulumya nekikuleetera obuzibu. Abantu balina ebizibu eby'enjawulo bye batuddeko. So Fulufiga gweoyinza olowooza nti nobadde okolera Bugingo ng'olowooza nti no maama kyekigenda okuweesa omusaala, kyekigenda okwagaza, naye munange kikusudde busuuzi, tukusaasiddeko nnyo. Naye tugamba nti sorry for you, naye nga byebyo beebo abo be bantu bobadde okolera, bobadde olowooza nti bantu bo bwe batyo bwe bagadde okusasula. Era nga kakati Nankubi muganda waffe Fuluga Jennifer ati gakaba gakomba takyalina kiddako anti bamufubutudde. Ebyama bya Bugingo bibumuzaalidde maama basuze batunula Minisita Nisa Kabanda wa Kampala kyokka abadde ayogera ne bamuŋoola ne bamwagala aveeyo. Bayimidde mu fuso ky'okugamba muzeyi bazze mu kulopa Nabbanja, sawa yali no mwetaga Nabbanja, kuba Nabbanja ojja munoonya okumala omwaka musebe osobola munoonyeza myaka 5 oba 10 batoze mu kumulaba, ofunye chance oga omutisatiisa watandika ddi watandika ddi si kibi nnyo, kibi ekibi kyabadde ani afuga eggwanga lino. Are you sure yimidde mwannyina z'abasuubuzi baleke baveeko be bamanyi ennaku gye bayitamu mu busuubuzi. Toli musuubuzi toyinza kweteekako mu bigere byabwe. Oba osanga singa obadde musuubuzi walisobodde okumanya kye bayitamu. Si buli kimu nti olina okuteekawo ennyindo yo, era si buli wamu nti weetaagisibwawo eddoboozi lyo. Oluusi ebintu ebimu bireke nga bikuyiteko. Bw'oba owulira nga tosobola kuyimirira n'abasuubuzi mu kiseera nga kino bo mwe balowooleza nti banyigirizibwa, ate leka kubaŋŋoola na kubaŋŋoŋa. Balina ensonga zaabwe lwaki batuuse okutaamuuka ne boogera batyo. Oli bwakeera n'akola statement nti ani afuga eggwanga lino, aba tavumye oyo gwe gw'olowooza gw'oyagala ennyo. Aba akireetedde mu perspective egamba nti ffe tetukyakutegeera kubanga ffe gwe tutegeera tatunyigirizangako kutuuka ku kino era yabadde tasobola tuleetera musolo guno gutunyigiriza. Naye ono eyaguleese yaani kakati ono kyekyamubuuzisizza nti ani afuga eggwanga lino teyakireese mu ngeri ya kutyoboola yaddeyo okukkakkanya omuntu. Mulekeraawo okuteeka abantu mu ssabbaawa era mulekeraawo okwagala okuttisa abaana b'abantu. Abo boolaba nabo balina abaana bataata ate kati baafuuka ne bajjajja, era nga waliwo families nnyingi ezibadipendinzeegako. Mulekeraawo okubateekanga mu ssabbaawa. Mulekeraawo okuzimbulukusanga obusonga obutono nga mubufuula ebunene nti gwani abuuza omukulembeze w'eggwanga omulamba nti ani afuga eggwanga lino, gwe lwakuba entegeerayo nnafu wabadde tosobola kutegeera kye yabadde ategeeza. Yayogedde ng'omusajja Omuganda nti gwe ffe gwe tumanyi owaffe yalibadde tayinza kutunyigiriza kutuuka ku kino, yalibadde tayinza kututuusa ku kisenge kyenkanidde wano, naye ono atuleetedde emisolo gino. Si oli gwe tumanyi owaffe abange, ennaku zino ani afuga eggwanga lino, ani atudde mu mutto gw'omu maaso. Kakati gwe oba tewasobodde kutegeera kyategeeza, nenya ntegeerayo ntono, leka kunenya bantu. Ate era bannange mulekeraawo okubimbiranga ejjovu ku bantu. Okubimbira ejjovu ku bantu si kintu kirungi. Ebiseera ebisinga singa ndaba bayinginiya nga bayina ensonga yaabwe, siyinza bayingira nnyo kisusse kubanga ate nze simanyi bugubi na bulabi bwe bakoleramu mirimu gyabwe.
ebiseera ebisinga si buli wamu nti weetaagisibwawo eddoboozi lyaffe oba amaloboozi gaffe yadde okuteekawo ennyindo zaffe yadde okussizaawo omukka gwaffe fuulufiga bikuyiteko bw'oba owulira nga tosobola kuyimirira n'abasuubuzi mu kiseera nga kino bo mwe balowooleza nti banyigirizibwa ate leka kubaŋŋoola na kubaŋŋooŋa balina ensonga zaabwe lwaki baatuuse okutaamuuka ne boogera batyo oli bwakeera n'akola statement nti ani afuga eggwanga lino aba tavumye oyo gwe gw'olowooza gw'oyagala ennyo aba akireetedde mu perspective egamba nti ffe tetukyakutegeera kubanga ffe gwe tutegeera tatunyigirizangako kutuuka ku kino era yabadde tasobola tuleetera musolo guno gutunyigiriza naye ono eyaguleese yaani kakati ono kyekyamubuuzisizza nti ani afuga eggwanga lino teyakireese mu ngeri yakutyoboola yadde ey'okukkakkanya omuntu mulekeraawo okuteeka abantu mu ssabbaawa era mulekeraawo okwagala okuttisa abaana b'abantu abo boolaba nabo balina abaana bataata ate kati baafuuka ne bajjajja era nga waliwo families nnyingi ezibadipendinzeegako mulekeraawo okubateekanga mu ssabbaawa mulekeraawo okuzimbulukusanga obusonga obutono nga mubufuula ebunene nti gwani abuuza omukulembeze w'eggwanga omulamba nti ani afuga eggwanga lino gwe lwakuba entegeerayo nnafu wabadde tosobola kutegeera kye yabadde ategeeza yayogedde ng'omusajja omuganda nti gweffe gwe tumanyi owaffe yalibadde tayinza kutunyigiriza kutuuka ku kino yalibadde tayinza kututuusa ku kisenge kyenkanidde wano naye ono atuleetedde emisolo gino si oli gwe tumanyi owaffe abange ennaku zino ani afuga eggwanga lino ani atudde mu mutto gw'omu maaso kakati gwe oba tewasobodde kutegeera kyategeeza nenya ntegeerayo ntono leka kunenya bantu ate era bannange mulekeraawo okubimbiranga ejjovu ku bantu okubimbira ejjovu ku bantu si kintu kirungi ebiseera ebisinga singa ndaba bayinginiya nga balina ensonga yaabwe siyinza bayingira nnyo kisusse kubanga ate nze simanyi bugubi na bulabi bwe bakoleramu mirimu gyabwe ebiseera ebisinga si buli wamu nti weetaagisibwawo eddoboozi lyaffe oba amaloboozi gaffe yadde okuteekawo ennyindo zaffe yadde okussizaawo omukka gwaffe fuulufiga gwawo wootudde tewaliiwo kyotundawo kubanga oba kyotundawo tewaliiwo gye wakisuubula omirimu gyonna mw'ofunye ssente by'obadde ng'otunda tewaliiwo gye wabisuubula ogwo omukutu kwoyogerera ebigambo ebyo wabisuubuddewa naye olaba naawe omwezi singa guggwako ne bakuwa omusaala ogutategeerekeka nga bwe baakikolanga ku full blast eno gye mwakolanga wadduka misinde naye ng'ate ekikuddusa emisinde nga bakuwadde katono nti mpeerezza nnyo bannange tewaliiwo gye wakisuubula olaba naye wafunangamu okukeneetererwa nodduka emisinde yugu oli kipayopayo wemulira ku TV y'abalokole oba abeeyita abalokole sebo by'owemulirako tewaliiwo gye wabisuubula kitegeeza nti tosobola kumanya bugubi na bulunyi basuubuzi bwe bayitamu kubanga n'emirimu gye wasooka okukola omanye abasajja abasuubula ebirime awo wonna mu katale ekibuye bakukaaba kyeweekola ku Salama Road awo okwesiiganga kalifomu ku mabeere amunuunako yazirika n'omubba ez'ebirime oli ava e Masaka azze kutunda birime najja yeesanyuseemu ne liwalajjana lye baamugambye eririna akazigo mu mannyo eriguuda nnyo ery'omuwotoku obulungi ey'omusitukwa lirwadagadda agenda okutuuka maama nga gwe watadde kalifomu ku mabeere ez'ebirime zonna ng'ozibba n'abeera nga yalimira mafaaya n'abeera nga tafunye mu kulafuubana kwe maama ng'ez'ebirime wazibbye kakati gwe bw'obanga emirimu egyo gye wakolangawo ku Salama Road toyina kye wasuubulanga nga ne gino gy'okola olunaku olwaleero toyina gy'ogisuubula oba toyina ky'osuubula nti bw'otafunamu ogenda kufiirwa kapito naye n'olaba ng'ono akasente kagenda okukusasula ow'ebirime 5,000 ze wakoleranga katono nnyo olina omumusiiga kalifomu omuggyeko ekyatano ng'olaba kano tekamala gwe ki ekikulowoozesa nti agenze China n'asuubula yalabanga guno omusolo tegumunyigiriza ekyo kyonna kyagenda otutundaweeko omusolo ayina kyagenda okufissaako era bw'alabanga tafissizzaako najja n'alaga obutali bumativu bwe nga zireeta maama ow'ennyinda eddene ate Omukama Katonda gwe yawa omumwa ogulinga ogwayeekolera ng'atandikirawo okuŋŋonga ng'atandikirawo n'okuvuvuba mwannyinaze ebimu bireke nga bikuyiteko
ebimu full figure birekenga bikuyiteko. Sometimes endowooza yo tematalinga sigano oluusi otungirira mba neekoza bwe ŋŋamba nti tosaanidde singana oluusi otungirira ebibooziboozi byo mwana wattu ne weesanga nga bigasi naye ku guno olemereddwa tosaanidde. Bw'oba owulira nga tosobola kunyiga mabwa gaabwe ate togakosa. Bw'oba owulira nga tosobola kuyimirira n'abasuubuzi mu kaseera nga kano bo bawulirira nti balabika baali kwetaaze tobaŋŋooŋa tobaŋŋoola baleke balina ensonga zaabwe. Bw'oba tosobola kukaaba n'afiiriddwa ate si kirungi kumusekerera na kumuyeeya nti laba nno bw'akaaba akajjanja avudde n'eminyira mu nnyindo omwana obwana nga nze ankaabye okutuusa ku ekyo baveeko. Sebo muzeeyi watandika ddi okuleeta sisitimu enyigiriza omuntu asembayo? Nze abasuubuzi mbadde mbabalamu valu nene nnyo nnyo bantu abafumintiriza abakozesa ssente zaabwe ebimu ku buyimirizaawo eggwanga nodda mu maaso g'omukulembeze watandika ddi? Who are you? Osaba obuuza okumandinga watandika ddi okunyigiza omuntu ansotekako mumwakulye wa mwakula ne baani ofunye omukisa gwogerako eri president naye n'omusajja omulala omunya mugambye era gwe omusajja gwe abantu abamu nno abali ku bukulembeze bwa busuubuzi bewaŋŋamyako bewaŋŋamya si balonde tetumanyi mwajja nako mutya abamu tebalina na maduuka niwe bakolera nti wabasuubuzi eyo mpalana ya UPC nedda nze mbamanyi bonna mbamanyi mikwano gyange bonna mbamanyi abadde boogera abo n'abadde bayimiridde ono yamugaye tugenda kweta abasuubuzi besimbe ku bukulembeze besimbe ne mubawaka wa parliamenti tubateekemu ssente. Abasuubuzi obaagaza bizibu ki? Oyagala kutikkisa abasuubuzi misolo gisinga ku egyo gye mulina. Oli mu maaso g'omusajja omugamba abakulembeze tugenda kuleeta abakulembeze tujjewo abatunyigiriza tuleete n'abo n'ababaka ba parliamenti. Lwaki okwogera nakyo kiba kitone? Twogera wano ne mutuvuma ne mutugamba mutuvuma naye ovanga ku muntu kati musasefe abawabuzi ba president abamutwalira information buli kaseera gweoyimidde naye okankana otiitiribira ebyogera tebikyagatta otandise kulagira otandise kuleekaana. Ekyakoleddwa omusajja omu agamba nti musuubuzi. Omwami ono simanyi mulimu mutuufu gwakola amujja kunsonyiwa lwaki nkyogera kuno kimanyi gye nosale musale kwali alaba bwe twagenda wajja nomusale manyize nagana okuzunga nebyo ebintu byebazunga ebyo bamuzungirako nga tabalina naappointment ne babeera ku zigeeti yagendera mu bapromota abato ne babawa ssente era y'omu ku baazi babbako n'agendera mu bapromota abataafuna era nga yabakulira bwe baleeta simanyi food agenda simanyi food biki nga yakulira ab'emmere twagenda okulaba ab'obunyama ye pulezidenti yasookera mu bayimbi ng'asibaasiba abayimbi ne bamubuuka ne bamukoowa ne bamugamba nga wagwawola miliyoni 2 agamba buwumbi 2 ng'alina bakotikiraka bakolagana n'aboolugira nga bakuvumba kati bwe baavako ne Dick Production okufera bamugjeeyo gundi bamusiba bangi bayimbi be yasiba naye nga bw'aba yakwadde miliyoni 2 oba emu ng'ayogera kawumbi ng'ayogera miliyoni 2 abayimbi ne bagamba ne bamusibya ekikookolo n'ayingira mu babodaboda namulaba ngaawo ku poliisi nga buli bodaboda gye bakwata DPC nga mufuukire kiro buli bodaboda ng'eringa eyiye bwe bodaboda nga mutwalo nga buli boda dakiika 2
ndaba ayingidde mu town nti musuubuzi mbu noonye edduuka lesirira noonya wakolera sirabawo dakika 3 mulabe wa Jerusalem musale tuka n'okubuuza naye gwe okola ki mu balimi gwayimuka mu bafumbi b'emmere gwe president abokiba bunyama gwe president bapromota gwe president mu bamalaya gwe president abatembe y'amazzi gwe president bafudusi banyanda gwe president ekituufu okola ki mubeere enguudo era nabaye batikana abatwala ngamubuuza kituufu musajja goli kiki era okola mulimu ki kati nafunye okwenyamira bakinfuna okwenyamira mu kintu kino era video eno nja kusaba control room ajajiza nyawo maaso gatuloseewo kwe kubanga yayogedde ku kigambo ky'okunywa amazzi tuyina ekigambo ekigenda okutatana eggwanga lyaffe n'emijiji emito mwesibe ku kigambo butwa mwenna mwagenze wa Museveni Kololo okumusisinkana mwasose kulya mmere ne mubwegera abalala ne mwebaka abalala emmere ne batuulira kandi Museveni byayoga temubiwulira kubanga omukuto mungi abalanga mulinga bakola physical mulekana bulekanyi emmere ke ne mulya emmere ne munywa amazzi mwanywedde soda ne mutukana okumulwanira kisanja yakwadde akacupa k'amazzi naye weesibe kacupa k'amazzi nti bannange nkanywe bannange nno nkanywedde naye seekakasa bannange nno akacupa k'amazzi kano kati ovuddeyo okolera statement ez'ekijega mbw'oyagala genda simanyi bakukebera omubiri gwonna simanyi era ogenda nze nkimanyi ti ogenda kukyesibako kyemereko okulowoozesa abantu nti waliwo abantu abagaba obutwa nti oba gavumenti ya Museveni egaba obutwa ekintu kino kikyamu baminisita mbagamba ekintu kino mukyanguyire lwa nsonga tulina baganda baffe nabazibalwala endwadde enzibu ennyo ne muziyita obutwa bwe muto ne Sseginya mwamusibako embeera y'obutwa ne mumwerabiza ne gundize ne mutandika omusibako ne mwekwasa ekigambo butwa Eddi Mutwe avaayo nanyonyola bulungi ng'ayomba n'ono ddiini n'agamba ffe twali ekitalya era mwagamba nga nti babawo obutwa Eddi Mutwe wajja naye kubajje n'agamba ffe twefumbiranga emmere yaffe ffe tujejjulira ffe tugyekuumira ddiini twakwanga ku mmere yaffe gye twefumbira tweguliranga ennyama yaffe nga twefumbira tebaalyako mmere nde tebwogenda eruzi oba mu kkomera lyonna tokkirizibwa kutwala mmere enfumbe tokkirizibwa kutwala kintu kyonna otwala ebintu bibisi ffe tugenda wano okulaba sipapa ne webeera nkoko ebeera namba be bagisala sipapa akyaliyo najja kuvaayo ate yatta muntu waliwo n'abatta abantu abayinaayina sipapa teyatta muntu n'obujulizi wenyini bukyabuze naye omwana abendi byasibiddwa gyali naye katusabe Katonda ajja musasira kasita mulamu obusibe bumala ne buggwa so nolwekyo nvumirira ekikolwa kyokola musajja gwe ekyokugamba nti bakuwadde amazzi mbu simanyi ogenda kebera bode simanyi fuulu bode simanyi kyeke bode simanyi biki mbu ekintu ekyo kibi nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, President of Uganda, President w'abantu, President w'Abannayuganda, essuubi ly'abantu, tweyanziza nnyo tweyanzeege. Full figure ojja kiwulira.